Muze Amos Kaguta yali musajja mukekeza nnyago era nga mu ssematalo ow'okubiri yalwanira mu kibinja ekyomusanvu wansi w'eggye lya Bungereza eryakoleranga kuno The King's Africa Rifles. Bwazaala mutabani we asooka nga 15 Ogw'omunaana 1944 ye yamwetuumira Joti Buhabulwa Kaguta kyokka ku kyalo Ntuŋŋamo gye yawangaaliranga Joel baamwogerangako nti mutabani w'Omuseveni ekitegeeza omujaasi atabaalira mu kibinja ekyomusanvu. Ndowooza kati tolina kubuusabuusa kwonna ti ng'oby'okunyumya ku musajja Yoweri Buhabulwa Kaguta Museveni eyayonka ebbeere ly'omugenzi Esteri Konkunda Nganzi mu budde nga Uganda likyali ttwale lya Bungereza. Muzeeyi Kaguta yali musajja ow'obuvunaanyizibwa era mutabani we yasalawo okutandika okumuzimbira ebiseera eby'omu maaso bwe yamusindika ku Kyamate Elementary School. Eno gye yava okutandika siniya ku Mbarara High School ate oluvannyuma n'adda ku Ntare School. Bwe yasaba okwegatta ku ssettendekero Makerere abakulu baatunula eri olw'ebibuuzo ku nsonga y'obutuuze bwe bw'atyo n'asalawo okwolekera Tanzania n'asomera mu University of Dar es Salaam. Nkiwa weebuuza lwaki abamu ku baali mu bulamu bw'omwana ono baalafuuba n'okkakasa ng'abeera muyivu wabula ensonga yali nti amagezi gaali gamwesera nga ne we yasomera ebyenfuna n'ebyobufuzi buli eyalabanga ku bubonero bwe yasigalanga munyeenyeza ngobero. Olw'okubanga ku magezi yalinangawo ag'enfiisa agataalinanga kyakukola yasalawo agakozesa okutandika ekibiina ekitaba abayizi Abafirika ki Students African Revolutionary Front nga bangi ku baakirimu baafundikira bali Mozambique gye baafunira obutendeke mu magye n'okulwana. Mu budde obwo ono yalina enteekateeka ezirivula gavumenti ya Milton Opeto Obote kyokka labayo mu 1971 kye yayagaliza embazzi kibuyaga bw'asuula Idi Amin Dada n'amwejjirako. Kino ate kyabawaliriza okukwatagana okudda okuggyako Amini era enfunda nnyingi beesogganga Uganda okuketta kyokka mu August 1971 lwe baasookera ddala okugezaako okujja okumuwamba nga bayita mu nsozi za Elgon. Amini balabuukirira n'abakuba n'aboogoloza. Ne mu 1972 bagezaako ekintu kye kimu kyokka era Amini baamusanga amoga. Ebyaddirira awo bingi wabula kyaddaaki Amini bwe yakola ensobi erumba Tanzania bano baasekerana mu kikonde kubanga baafuna omukisa ogulumba n'amagye agakira ku gaabwe ku 1979 nga bayita mu bugwanjuba ne basobola bulungi okugoba Amini mu buyinza. Mu budde obwo Museveni yali wankizo nnyo mu ndagaano y'e Moshi eyagatta ab'oludda oluvuganya wansi w'ekibiina ki Uganda National Liberation Front. Amini ng'agudde Yusuf Kironde Lule ye yalondebwa okuba ssentebe wa UNLF era nga ye yali alina okufuuka omukulembeze ekintu ekitaasanyusa Museveni eyalumiriza nti akabinja ke baakaseera nga bagaba ebifo ebisava. Ono baamusaba okwemulugunyaako akulinza akalulu ka 1980 naye ke yeesunga okukamala wabula Milton Obote yakabba n'akunakuna ekyayongera okunyiiza Museveni naye n'asalawo addeyo mu nsiko bano abakoleko mu nkola gy'asinga okutegeera. Tusonge mpaka Kabamba. Museveni yali yeekutte nnyo ku balwanyi b'ekibinja ki Popular Resistance Army oluvannyuma abeegatta ku Uganda Freedom Fighters okukola National Resistance Army. Ebyolutalo luno byo birindirire lulala kubanga nalwo lutagajjo lwa mboozi wabula ky'oba omanya nti okulafuubana ku Obote okwettakkuluzaako abayeekera bano mu ngeri zonna omwali n'okuteesa zaagwa butaka era mu January wa 1986 Museveni ne basajja be baawamba. Ono yalayizibwa nga 29 January 1986 nga Ssaabalamuzi Peter Allen yaliko mu kiseera ekyo ye yamukwasa Bibiliya wakati mu nnassiisi w'abantu abaali bazze okubaawo ng'abajulizi ng'omununuzi wa Uganda atandika olugendo lwe mu bukulembeze.
Mu butuufu Museveni yayagalwa bannansi ba kuno omukwano ne bagumumetta bumesi kubanga yakola ebyewuunyisa naddala mu kubbulula ebyenfuna by'eggwanga, okutumbula eddembe ly'obuntu n'okuzza emirembe mu Uganda yattu. Bangi gye baali bamaze emyaka nga bakonga lusu. Mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, Uganda yatuuka ng'ensi yonna gye yeebuuzaako gattako endwadde endala ezakijjanyanga ennyo abantu mu budde buli. Ebirala ebyaddirira yasalawo okubizingira mu ssemateeka omuggya eyabagibwa mu 1995, eggwanga ne litandika n'okuloza ku demokulasiya alimu akawoowo bwe baalega ku kulonda okwasookera ddala mu 1996. Okuva omwaka ogwo Museveni ono azze ng'akalulu amenya mu jjenje ekkalu n'akawangula, kyokka okuva mu 2006 bangi baatandika okuteeka akabuuza ku buwanguzi bw'omukulu kubanga n'okudda okuvuganya ku kisanja ekyo baasooka kutigeenya ssemateeka ne baggyamu ekkomo ku bisanja. Ng'amazeeko ekisanja kya 2011-2016 yakizuula nti emyaka egimukkiriza okwesimbawo mu ssemateeka gigenda kumuyitako, era mu 2017 kye yasookerako kwali kuteekateekera kisanja kya 2021 nga baggyawo ekkomo ku myaka 75 omuntu kwe yakomanga okwesimbirawo ku bukulembeze bwa Uganda. Ebyaliwo mu biseera ebyo mubijjukira, naddala mu kampeyini eyatuumibwa Togikwatako, ng'ab'oludda oluvuganya bagezaako okuteekawo embeera okutaatira ssemateeka obutawomoggolwamu gatuli. Akalulu ka 2021 ke kamu ku bukyasinze okubeeramu ebbugumu. Omugigi gw'abavubuka omuggya gwakeenyigiramu nnyo nate nga bwe gwabadde mu kalulu ka 2026. Museveni we yajjira mu buyinza ng'ebibiina by'obufuzi tebyetaaya, kyokka mu 2005 ye yabisumulula. Uganda nedda ku nfuga ey'ebibiina ebingi. Ebyenjigiriza byennyini yajja bikongojja, wabula enkola ya Universal Primary Education yajuna bangi okutunulako ku mbaawo eziwera nga we butuukidde olwaleero nga bannayuganda abasoba mu bitundu 60 ku buli 100 babugumyeko. Abakyala yaddamu nate okubasitulanga munne Idi Amin Dada bwe yakolanga, kyokka ate ye n'asukkawo kubanga baatuuka ne ku sserivuganya ku bifo ebirondebwamu era nga bayingira obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ono azze alwanagana n'abayeekera ab'enjawulo omuli aba Lord's Resistance Army abaajonyesa ennyo abantu b'omu bukiikakkono, Allied Democratic Forces ADF abaatandikira e Kasese eyo, omukulu n'abakombooza mpaka Congo gye baabagobera. Mu bugwanjuba n'amasekkati ga Africa ye musajja yekka awulira nga kumpi emirembe gyetaagisaamu kubanga buli aweetaaga okudduukirira n'amagye UPDF talwa kugisindika, nga bangi baamusiima nnyo olw'okusooka okwesowolayo mu Africa yonna atwale abaana e Somalia bakekeze ennyago, okukakasa nti abatujju ba Al-Shabaab tebeeriisa nkuuli kuyingira kuno kutuusa bulabe ku bannansi. Wabula nga bwe bagamba nti omulungi tabulako kamogo, omukulu ono gy'akomye okuwangaalira mu buyinza ate n'okujungulula bingi ku byamuleetera obuganzi. Okugeza ensonga y'ettaka mu ggwanga ne kati ekyalemye kubanga n'amateeka gonna gavumenti egeegezezzaako okuleeta egigonjoole gafundikidde tegakoze, ekirese abantu bangi nga bakyagobwa ku ttaka lyabwe nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Eddembe ly'obuntu lye yali aleze obulungi lyatuuka ne limusimattukako, ng'olwaleero abantu bangi naddala abeenyigira mu by'obufuzi bakekemezebwa bukoko, omuli n'abo abawambibwa ne bataddamu kulabikako, abasibiddwa ku nsonga ezitategeerekeka, n'abalala abaliisiddwa kakanja mu ngeri ezitali zimu. Enfuga ey'amateeka bangira balowooza nti ejja eggwaawo kubanga abantu bangi bazze beemulugunya ne kusiga eddamuzi lye bagamba nti kati likola byalyo, ng'abanoonyezaayo obwenkanya bangi bafundikidde beetamiddwa n'abandi okubivaako. N'engeri ssemateeka gy'azzaakwatibwamu n'okutondawo amateeka amaggya agalowoozebwa nti gazze mu mutima mubi nakyo kimulabizza ng'omusajja atakyanywerera ku kigambo kye. Okulwa mu buyinza kwennyini kizze kitabula bangi emitwe nga kumpi buli muntu avuddeyo okumwaŋŋanga mu kalulu. Eno y'ensonga gy'abadde akulembeza.
kati okutya kungi nti omukulu ono yandibanga aweereza ekisanja ky'ekisembayo olw'obuyinza abukwase mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga bwe bizze bityebekebwa, era nga bangi balumiriza nti azze amuteekateeka okumala emyaka ng'amuyisa ku ludda luli olw'amagye, nga bwe twogerera bino ye muduumizi waago ow'oku ntikko. Solomon Kaweesa, NTV.